Nga bw'ebeera enkola nti buli mulundi Palamenti lw'ebeera egenda okutandika okukakkalabya emirimu gyayo, waliwo ebibinja eby'enjawulo ebituula ne bibaga engeri Palamenti gy'egenda okutambuzaamu emirimu gyayo n'omulundi guno bwe kibadde. Era ng'olunaku olwaleero ebibinja eby'enjawulo omubadde omumyuka wa sipiika wa Palamenti Anita Among, nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa, akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga ssaako n'abalala basisinkanye okutema empenda okulaba engeri bano gye bagenda okukakkalabyamu emirimu gyabwe mu Palamenti. Okusinziira ku nampala w'oludda oluwabula gavumenti John Baptist Nambeshe, ebintu bingi ebirina okukolebwako era nga bikkiriziganyiziddwako omuli amabaga ag'enjawulo agagenda okutandikirwako nga mu nsisinkano eno Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja awaddeyo ebbago erikwata ku ttaka erimanyiddwa nga Maryland System Bill, era nga kino Nambeshe akyogeddeko n'ategeeza nga bwe kigenda okukwatira ddala eggwanga lino mu babiro ssaako n'ababaka bonna okutwalira awamu, era nga kino akigeraageranyiza ku kukola ennongoosereza mu tteeka omukulembeze w'eggwanga kwe yali alina okukomerako okwesimbirawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ekyamanyibwa ennyo ng'okukwata ku nnyingo 120B oba ekyamanyibwa nga togikwatako. Kyokka okusinziira ku Nambeshe, waliwo amabago amalala amakadde agandibadde gasooka okukwatibwako okusinga okutandika n'amapya. Nabbanja naye aleese olukalala lulambo oluliko bye baagala gavumenti yaabwe eya wakati eyise ng'ekyo kikwatagana ku by'ettaka. Ekyo nakyo kiyinza kuba tokikwatako ey'okubiri eya Palamenti eno ey'ekumi n'emu olw'okuba kye basoogeddeko ate gye baagala nnyo bali kwetanira okukyanguya nnyo. Awo watunuulira ne mu maaso n'otunuulira mukyala Nabbanja oyinza kumusoma ng'ekitabo n'omanya nti amalusu agali kuyiika agaagala ettaka baagala liyite jjo, baagala etteeka eryo liyite jjo. Mu lutuula luno Palamenti w'enaatuulanga ssaako n'abantu bameka abanaagibeerangamu nabyo tebirekeddwa ttayo. Except that technology has to be improved to involve all members in the proceedings. This may require, and that's the directive of the Speaker, require more microphones. Of course, the public address system must be also improved to include more screens. And that is, I think, so far what is to be done. And also to encourage digital platforms, that is virtual participation. Very shortly, as soon as we've got the iPads, we'll be going back to where the whips designate the people who should be attending the session. And then others can attend physically, others can follow what's going on Zoom. The number is going to go down to what it was before, but it's at the discretion of the Speaker. She may decide to increase probably to 120, something like that, but that's something that has been agreed. Ate ku nsonga y'obuli bw'enguzi eyogeddwako mu lukiiko luno, omulimu guweereddwa bassentebe b'obukiiko obw'enjawulo ssaako ne bannampala okugukolako. Okuba nga kyaliwo mu Palamenti ey'ekkumi, naye Sipiika n'atusaba twongere nnyo okukubiriza bannaffe okwewala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi. Singa abagamba nti bali enguzi, naye okubalaga obuzibu obukirimu nga bakisentebe b'obukiiko batukubiriza okuba nti ekyo tussaamu naffe amaanyi okukirwanyisa, era nga pulezidenti waffe bw'abadde agamba nti tulina okuwanyisa ebikolwa eby'okulingiza. Everything else is effect. Everything rotates really around leadership. So if as a committee chairperson you are weak, you are not taking action when you must take action, then that means everybody is going to do whatever they want to do. Those who want to pick money from entities will pick it and so on. So it begins with us as leaders of committees to make sure that our members are not, involving themselves with these entities outside of the work of the committee. That if I hear of that as a committee chair,
I take swift action immediately, so that all the other members know that we are here for business, not to try and become rich to get money here and there. Palamenti yakuddamu kakalabya emirimu gyayo olwokusatu olwa ssabbiiti ejja, era nga Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja wasuubirwa okusookayo annyonnyola ababaka ssaako n'eggwanga okutwalira awamu ku bye batuuseeko mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 eggulo.